Victor byonkolera byonna nsiima ono omukyala njagala mbakakase ne bwe mbafunye ekizibu ku mwana ne mugamba nti omwami talina ne njagala akantu bwe kati oyo gwola bagenda ne mubanga wakiri nazinnewolera mama Victor webale fenanga wano fekikwata ku mwana ne bwoba tolina wakiri ogera tolewola wewoleze ku munna asobole okutufuna kyakula kikyayagala mama Keni webale nnyo webalire ddala byonna byokola nsiima webale nnyo mwebale kulera Sharifu webale nnyo webalire ddala tuse ku kkula lya Angel muto mu myaka naye Mukama nsaba amutuse ku baana be Gola mona ayagaliza ekikwata ku baana bange ne bwe basiriwo ne bamukubya nti mama Kano ensonga bwe kinde bweti agimayiza ne bwe baba sente kuluza akajjayo ne bwaba ina amatoba galocha tannamuwa sente azijjayo mama Kano we balo mutima okulira mama nanje go anjagala buli kamu konna tuteesa nakugamba nti mama gundi amaze okusoma tugenda kukola tutya gundi tukole bwetu ne bwetuti gundi kino na kino mama nanje we balo mutima ogwo nange nsaba abazukulu bange Mukama abatuse ku kkula lya kojja wange Mukama wange mama Stella bana wange wajje simuyingo tindi musimu nnyo tuli basimu nnyo n'omwami wange era tusaba omwana waffe Mukama amuwe omukisa nange ndi musanyufu nnyo n'abantu b'ewakataayi mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bana ndi musanyufu nnyo eri omwana waffe Sharifu kuba bwe mbanyumiza olugendo lwe nayise mutuuka ku Sharifu nga si byangu banange Sharifu nsooka okumwebaza obutanswaza n'okufaayo n'agenda n'asoma kubanga bwe natuuse eri natunuulidde amasanyu agaliyo ne Sharifu n'atalya ssente zaffe n'asalawo n'agenda asome Sharifu nkwebaza olw'ensonga eyo naye sifukamiridde ggwe nkwebaza olw'ensonga eyo Sharifu webale nnyo webalire ddala butanswaza webale nnyo webalire ddala Mukama akumalire Nanzani aliwali banange nawulidde essanyu nga libula okunzita banange nebaza muganda wange mama Sulaimu webale nnyo webalire ddala n'atandekerera ono tandekerera buli mbeera yonna ono omukyala yakuuma Sharifu ono ne taata we Seka Elias be bakuuma Sharifu oyo buli Sharifu kyonna kyali omukyala oyo banange nkwebaza Mukama akusasulemu byonna byosinga okwagala naawe akutuuse abaana baffe basobole okutuuka ku kkula Sharifu lye yatuuseeko bannange neebaza omwami wange webale nnyo webalire ddala obutandekerera buli nsonga yonna tugikwasiza wamu bwe kiba kiganye n'aŋŋamba tukole bwe tuti nkwebaza webale nnyo webalire ddala naye ate neebaza ne Sharifu obutatuswaza bannange nze nina essanyu lingi nnyo neebaza omwami Jesse Muyingo bannange twatuuka eri ne basoma Jesse Muyingo naffe ne tubeerawo abalugwala baali batupinyeko naffe ne tusanyuka netukawankalumbi Jesse Muyingo neebaza omwami Salongo Seviri lukali mutamale omumbi mutabani wa mukyala Ellen Nsereko mukwano w'ekitiibwa Dr. Jesse Muyingo ng'omuyambibwe ate bamama Ellen bansindika mukwano office of the president Luweero Nakaseke Nakasongola njala kwebaza Katonda kubanga tutuuse wano mbadde ndi wala kireki njala kwebaza olw'enteekateeka eno ne Katonda nsobozesezza okutuuka wano Oweekitiibwa Muyingo abatumidde nnyo abantu b'omu maka gano Mama Mariam ne mukulu Abudu n'abeebaza okufaayo ne mukwatira wamu naye okulaba nga Abudu Sharifu asoma Sharifu minisita akutumidde nnyo nze mbadde simanyi nti mumanyiganye n'okusinzira obwedde ebiragiro byawo nga mulabika mumanyiganye akutumidde nnyo
n'abantu be Wakatayi mwenna abatumidde. Yeebaza ab'amaka gano olw'okumanya obukulu obuli mu kusoma ne mwerekereza buli kimu okulaba nga omwana asoma. Ab'e Wakatayi tulina ekkula erya Mama Ellen Nsereko, kubanga ebintu abiraba bulala n'abantu babiraba bulala. Era bw'otomugoberera oyinza okwesanga ogudde mu buzibu, naye bw'akuwa amagezi n'ogatwala toyinza kusigala nga bw'obadde. Mama Katonda akuwe nnyo omukisa. Oweekitiibwa Muyingo si yasinga ssente mu Uganda, naye okuvaayo okuyambako abantu yakitegeera butegeezi nti okusoma kye kimu kiyinza okuyamba omuntu obutasigala nga bw'ali. Njala kwebaza Mwami Abudu kuba byonna byogedde ndabika nze ndi too emotional. Oyogedde ebigambo nebinkwatako nnyo nze, kubanga gwe ogezaako okunoonya ssente ate omanyi wookoma n'oleka Mama Mariam ate naye n'alima ki amaka gateeka okubamu enkwatagana nti weevaawo ne development ekomawa. Njala kwebaza abaami n'abakyala bakyakwatagana obulungi mu kisanja kino ekyakatabanguko, kubanga ekyo kireetedde amaka g'abantu bangi okusigala emabega kuba akafaananyi Mwami Abudu nga tebakyawuliziganya na mukyala ono teyandisomye. Newankubadde ono yafuna Oweekitiibwa Muyingo n'amuyambako, naye wandibaddewo okusikatira olwa netiwaaka obutaba ntuufu. Nsaba ffenna abaami abali wano tukkirizengako ewali obunafu bwaffe tusobole okugenda mu maaso, kubanga okuweerera si bugagga naye muki mutima. Ekiweereza Oweekitiibwa Muyingo abaana kati tusigazaako 2011 bonna primary secondary ne institution zonna tusigazaako 2011 abaana naye gwalina tine bwaba tali wano era ekikwatagana kusoma agamba sala amagezi awo tukole ki. Ono mukyala wa mazima gy'okuma okusembeza b'otalinaako olubu y'okoma okufuna nammwe ab'ekitundu kino mukkiriza nti bamaama Nsereko balina kasente naye be basinga era okugaba. N'Oweekitiibwa Muyingo akasente akayina naye era yasinga okukola ki muyige okugaba bwe mujja okufuna. Amawulire ge nnyina okuva Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo, Sharifu antumye kitayagala okome ku diploma, ayagala oddeyo osome. Antegeezezza ennaku zino alina eŋŋendo nnyingi naye Mwami Sevilla alina okubeerawo okulaba nga ojoyininga mangu okole degree obeere musajja ow'amaanyi nnyo mu ggwanga lino. Salifu yimirizanga okubuulira weewale nnyo ebikwemo ebiri mu masomero kuba ogenda kusomesa abantu bakulu secondary. Salifu basiba ate omusomesa nga okoze ensobi bakusiba. Ekyo nkitegedde, weewale nnyo ebiki wakuze kubanga nange abazzukulu mbaagala kajja munkubanja naye tujja kunoonya engeri gye tufunamu ki